Nyomero Cafe bino wabimanya tuba tulese omukugo w'enjawulo n'olunaku olwaleero tutambudde n'essengule 222 omukulu Sava Musisi Bosa mukulu Bosa sanso okulaba nange neesimye nnyo okuba wano ku Spark TV bannange awasana ntasiima tamanya buwomi bwa siiti nze Musisi Bosa Geoffrey MUNNABUSIRO nkonge yamuvule nantagwira kye yakimu kiwoowolo munyogwavu atalina mazita lya ndi Sava nga bwanyanjudde omukyalo ono kubanga ndi mwana wa Bambejja omukenkufu mu lulimi lwa Ssaabasajja era Ssaabasonyiwa Kaluwoomya okwetoloola Ssengendo Nabulamu mbategeeza butegeeza nti kenzize wano tuguse muli affe Eddemezi wadde nga bula wali ekyemisana mwe muterere butereezi lukukuzambugo oba mutula akantundubiru mukafaananyi ekalinda manjaaya tulubavire ku ntono okufaananako omuyala atuuse we bajjula kubanga butuufu ebigambo maluma tegaggwa mu kamwa naye baateredde dda naye no tetugenda kulandagga kuno nakuli weewaawo ng'anaakuli ekimuli wekiri kati no twagala otutwale direct okwanjula kyeki kakati okwanjula mu Buganda gwe mukolo ogukolebwa olw'okwagala okumanya omwana ow'obulenzi atwala omwana ow'obuwala kati mu Buganda abamu tebaawula kwanjula na kwanjulwa bibiri okwanjula n'okwanjulwa kyova olaba nti kyebuloga nti abamu tebategeera njawulo ya bibiri bino osanga omwana omulenzi ng'agamba nti ngenda kwanjula omulenzi tayanjula mu buwangwa nazzi kuno okwanjula kuno kwabanga na mu nnyumba era tekwabanga kwebweru kanterebe wekisoboka tuwulira ddala olusiriza entamu kubanga njagala bitebeere bikwate bukwasi na kindi busanafu mu biseguusi by'emmemme yonna obigamba abalala gy'oyitira kwetuli ku Spark TV kyatambula bino wabimanya segment watabimanya ke kasero kalire wabimanyiko ekitono ate wuliriza wayinza obbaawo akalala keweyongeramu tugenda kubanga era nenyongereza tebambi oluwandagirize lutonya ku nnyanja kati munnange olwokuba nti okwanjula okwedda kwabangako abantu batono ensangi zino batwala ekibimbijjukano ky'abantu ne bakiyiwaawo webale nnyo abako bibiri abako edda okwanjula kwabanga mu nnyumba mu kasolya k'ennyumba kubanga omwana mwanjulira mu kasolya era bw'aba wakuzaalibwa azaalibwa mu kasolya ako kati bw'atuuka kituufu senga alina okumwanjula eri ababeera mu nju mubeeramu bataata bamamba babaawo naye bamamba babaawo kawunguko mu nnyumba omwo kubanga maama tateekeddwa kutuula awo ku muziziko gwe gumu n'abako abayinza okumukwasa obuko ate taata ye tasiiga buko n'omutabani ne bana abako naye ku maama we wasinga okuba obuzibu kyogamba maama tebabuuza bako maama ajja n'abuuza naye waliwo ekkomo bwe tuba tuteekateeka emikolo gino abategera obuwangwa maama alina omuziziko gwakoma era nnyo mulaba nga atudde eri ku mulyango ogweri eri ate n'abako bennyini nazzikuno nga babagamba mutunule mu kasolya simanyi oba eyo bakibagamba kakati senga ayanjula omulenzi nti yono ku lw'omwana wange gundi ono ye baffe kati senga aba amwanjudde okwanjula kuba kuwedde naye waliwo ekisooka kyesaakugambye kwe kulya emmwanyi katamukago akatamukago omanye emmwanyi zino zikyusa amannya katulika kino mukyala Nabbanja kino nakyo katukinnyonnyola emmwanyi zirina amannya gano abamu tebakigenderera tusobola okuziyita empokota tusobola okuziyita akatamukago tusobola okuziyita entabaluganda naye ddiro tuziyita entabaluganda era ddiro tuziyita akatamukago abamu bakola ensobi mu kwanjula tetuziyita akatamukago bankutte ensobi ate tetuziyita mpokota mu kwanjula era abogezi b'oku mikolo mwenna abali eyo mukitegeere kino mukyekalirize nnyo ensonga lwaki balina obeera ku Spark TV buli weziwera ssaawa wano balina okwekuumira wano kubanga okusomesa n'okuyiga ate tulina olugero lugamba nti awali akagga wagwana kasumba jjo kati eyo vaayo eyo gy'ogenda oleka otya Spark TV ate n'ogenda ogenda munnange batabisomesa wuzuwuzu nga werekera okwenzikiza n'olekawo omukutwa gunakuwa ebyensonga emmwanyi baziyita batya emmwanyi mu kwanjula tukkirizibwa kuziyita entabaluganda kyekyokka tuddeyo wali senga nga tannaba mwanjulira bali mu nnyumba balina okutta ntabaluganda kubanga nekiziyisa entabaluganda zigenda kusooka zireetewo oluganda wakati wa ebika bino byombi mu buwangwa bwa Buganda ze zikkirizibwa zokka okukola ekyo era teniyo kibala kirala kizikikola omanye obuwangwa tebujjulukuka
Sokoleke. Twala mpola. Mu mukolo gwa Wanyana. Tuyinamu ntende zezikola Ntabaluganda. Kazoba kanamuwanga kati walabye ekitala wanga. Era ekyo kyenjogedde kubanga awo tuba tusese tusenga tuvudde ku lutemba anti oba okuba bayisiraamu. Kale bw'oleeta entende emmwanyi n'ogamba nti kozisendere ddala obeere nga tozeesembereza ate awo obeera tomanyi kyokkiririzaamu kubanga wasooka kubeera muganda nga tonnaba kufuna ddiini ey'ekiwarabu otegedde nolwekyo entende zo zireete zigabula abantu kubanga nabyo bibala era tebivumirirwa naye akalombolombo kali ku mmwanyi nakyali ku Spark TV byebyo byetufuba okulaba nga tubaleetera muyige anti akanyomero bakayita bino wabimanya ekyo obadde tokimanyi era gwe wenna naawe ateekateeka omukolo ng'ogamba nze simanyi Ntabaluganda tujja kozesaawo apo tujja kozesaawo bikajjo omukwano kikyamu nnyo Ntabaluganda entuufu mu buwangwa bwa Buganda ng'omukolo gwa kwanjula ziba mwanyi olwaba ekitabo kino ye yakiwandiika kisoma effumbekero ly'ebisoko ate ne wabaayo kino Olulasangeye ye dictionary y'Oluganda 10,000 gyokka gwe maama jjajja kojja ayagala abaana bo boogere Oluganda lulisinzigu omukulu ono Sava agenda bba tusomera ennamba y'essimu eri 078 emu 599 343 eri 078 emu 599 343 ate era n'omuntu abatanfunye ku simu asobola ogenda ku YouTube channel yange eyitibwa Olulasangeye 2 otekako ekigambo Olulasangeye nga bwe kiwulira tokyawulamu ne ka 2 wekumire ku Spark TV katukomewo.